Mubbi chikutowa boda akabadia. Abavubuka aba boda bezoobye n'omubbi wa boda. Ye nno gwe babbako ppiki nakati akyanyiga biwundu. Muganda wange ekibadde mu Katambi kibadde kikambwe nnyo nga bamutwala munanga ate ku poliisi naye nga kuwalira kwennyini. Ngenda kubeera nga nkolagakoko ku Katambi bannange empizo azigabanye mpuliddeko kaawo okumwokya byonna byonna tugenda kubeera nga tubiyitaayitamuko mu maaso awo. King Saha ye muganda wange kyakoze busogga kibadde kikambwe amasannyalaze gavudde nako naye King Saha akkiriza muganda wange. So byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaakoko mu maaso awo. Kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnanga ate ffe weetuli okubeera nga tukutegeeza. Like nga video kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno ntandise munnanga ate n'akatambi kano akabadde kageetinze vayiro ku mukutu ogwa TikTok. Omanyi kye bayita omubbi najja n'akubba ppiki oba oluusi akutuusizzaako munnanga ate obulabe. Kaakati nno gaayi ono abadde atadde akatambala mu nsawo nga bw'ogezaako okulaba abadde amukutte naye muganda wange agambye nti mwanziba ppiki ne munkuba n'eriiso nakati nkyanyiga biwundu. Abaana bange beetaaga okubeera nga bali ku ssomero, siyina ssente ze mbaweerayo, mwagala bya bwereere mu ababbi. Muganda wange kibadde mu Katambi kibadde kikambwe. Kansuke nkuzannyiremuko olabe embeera nga bw'ebadde mu Katambi. Mubbi chikutowa boda akabadia. Omusajja alina abaana abaana bibbi abo tubakooye abaana bange bali eri babonabona nti namaze ennaku ttaano sikyakola lwakwamwe mumagala singa tusera nebyo singa oli kulaba na viidi odawo kanula amaaso walaba nawe nono mumusanye busanyi mwandisazeeko omutwe ni mugawani betaaga kutemako oyo abalaba nawe abali tukwoche tumwoche kankame mu piki amafuta kati tumwoche. Ono tulina kumwokya katukwoche twali tumutwala mu ddembe akutuwa boda mbadira ne tugwa mu kkubo. owonye gwe owonye tokwata nako kiwa akogaja ansasula aliwa nange kusande ne batwala ebyo tebo bera wa buluwa kumbi ya parents okolera wa already tokwata boda era kuba bamanyi bantu kulimba katume kola bantu bituleetera otusumbuwa bino oli muntu mukula sobola okukola. Nkugambye ababbi munnanga ate Ssebangu n'akamu asobola munnanga ate okuzza emabega naye tulabye wali nga bali mutwala munnanga ate ku poliisi. So bamutaddeko empingo nga bw'olabye munnanga ate mu Katambi ako tebibadde munnanga ate birungi n'akamu. So webityo munnanga ate bwe bitambudde esayidi awo ate nga nkongeddeyoko omuyimbi King Saha muganda wange yayugumiza ekifo wali munnanga ate Busoga amasannyalaze ate olowooza tegaavuddeko. Akubye amasannyalaze RDC n'atowa oda nti King Saha amasannyalaze bagajjeko paka ng'avudde mu Busoga.
amasannyalaze aladisi agagjeeko. Tuli Busoga, akubye Busoga n'agireka ku ttaka. Amasannyalaze aladisi n'agajja kuba muyita King Saha the Goat. Bw'akuba tebakuba. Tuli Busoga, wano tetuli Kampala. Wano tetuli Kampala, tuli Busoga. Wano tuli Busoga, tetuli Kampala. Muteekeko generator aladisi bw'abaggyeko amasannyalaze. Muteekeko generator. Naye ng'ekibadde mu katambi wali King Saha akkiriza agambye bannange bantu bange mbakubye omuziki era nga nabo babadde basiima wali munangate mu katambi. Ekibadde mu katambi saagala kwogera bingi kansoke nkuzannyiremu. King Saha kino kye wakoze mu Busoga okuba ku bobbatta obussi. King Saha nkujiddeko enkofiira ne bava mu kufuwa ssente ne bakufuwa binyonyi ne bakuwa enkoko ku siteegi. Oyo gwe bayita King Saha. Bikutte nnyo vibe ku mukutu ogwa TikTok nti kyakoze munangate Busoga omuyimbi King Saha kibadde kikambwe. Breaking news, breaking thing news. Omwembi gwebeeta King Saha Manisuru Semanda President is man kye yakoze Busoga nkoke ekikola bwana omusaada yakubya abe Busoga omuziki oba nkyuse ku lulimi emale muwulire King Saha kye yakonfoze Busonfoga yakunfubye ebinfiri wangu nfulu byefunfula byenfira wanfas onfonota kunfuba ne bakunfuba Bobby Weinfen King Saha n'omwemfe bigwe. Oh my God. Banange bibadde bikutte nnyo munangate akati ku social media nti King Saha kye yakoze munangate Busoga ndabye nga buli muntu ndabye nga biri mu kutambula munangate wali ku mukutu ogwa TikTok kosa n'emikutu emirala ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munangate kujja minati yogi naye ng'okoze ekintu kimu gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasita obeera ng'osubscribinze muganda wange subscribinga kasita obeera nga tonnaba ate gwe kasita obeera ng'osubscribinze oba oli munangate ku muzigo mwereere wali wonna so ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo munangate bwenti.